Nze Lubunde Esther Ntongo mbeera Ntebe. Mukyala azze yeekubira endulu ku ttaka lye erisangibwawo ekitubulu. Kakkana ababbi mu gavumenti bangi era bakyabba. Kakkana just okay, they will help you. Ojja kuyambibwa. Nze kyenfunye nti bagenda kukuyamba ogenda kufuna obwenkanya okusinziira nze ku kyendabye we kituuso ogenda kufuna obwenkanya. Ababbi bangi kati ne vuba libba. First family bikaseera buli mubbi agamba first family. Nze neekubira endulu mu offices ez'enjawulo nga nsaba okuyambibwa naye nga still nfuna okubuzaabuzibwa. Naye nabadde nvuddeyo nga neekubidde enduulu oluvannyuma lw'omwami wange okuwambibwa 2 weeks back. Abasajja we bazze ku mulimu ne bajja ne bamukuba ne bamenya oluggi lw'eddwaliro ne bamenya ebintu bye byakozesa mu ddwaliro ate nga ndi mulwadde. Ate nga abasajja abo Nziza Patrick n'Enkubito Alan ababbi b'okubayita oyo Nziza Patrick yaŋŋamba nti nno nandibadde mugezi ekintu nenkivaamu n'omwami wange ng'amugamba okusayininga ettaka eryo nti aliwaayo kubanga omuntu alirimu munene ng'atugamba nti ye deputy speaker. Okutunulira ku allegations ffe ze twali tukoze naffe land searching nga gye tukoze ng'eraga amannya agagira mu Carlton Tayebwa, then n'ebitonotono bye twali tufunyeeko ebyali biraga nti alayika deputy speaker. Ate n'oyo omwami engeri gye yaŋŋambamu nti deputy speaker yakiri emabega kwe kusalawo nveeyo neekubira enduulu. Neewe neekubidde enduulu mukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa deputy speaker nti agezezzaako okunnyamba okufayininga out amazima nti si yakiri emabega n'afuna abantu abakiri emabega era nga nkola akatambi kano nga nsaba owekitiibwa deputy speaker ansonyiwe kuba nze Nziza Patrick yaŋŋamba nti yali ku ttaka lyange n'okutunuulira nti buli woofiisi yonna tugenze nga tetufuna kuyambibwa. Tubadde mu kooti tetumitingangako mulamuzi naye nga bo bajja ne judgments eziraga nti bo nti balabye omulamuzi kwegamba nga nawe omuntu wa wansi tekikulemesa kugamba nti no deputy speaker yali emabega wa kino. Ensonga kinadde nvuddeyo nga neekubira omulanga ku lw'omwami wange kuba nali simanyi gyali tho namaze nentegeera gyali era nga neetondera ow'ekitiibwa deputy speaker naye nga musaba nti nga bw'ategedde amazima tunyigirizibwa abantu ba wansi parliament ngeri gyeriwo okuyamba omuntu wa wansi nga mbasaba bankwasizeeko nfuna obwenkanya era nziramu okwetonda. I'm so sorry okwonoona erinnya lyo ssebo w'ekitiibwa olw'ensobi abasajja abo abafere Nziza Patrick gye baŋŋamba nti ggwe nannyini Makala House era kwetondera. I'm so sorry from the bottom of my heart. Nze sibeera ku social media accounts zange ndina abazihandulinga so kubanga ku social media akade kati nikentunulayo bibeera byakuvuma babeera nga bavuma tosangawo ekintu n'ekimu ng'omuntu waliwo kyasiima n'abawukoledde ne baani bona babeera bakuvuma so sibeera nnyo ku social media. So naye my wife yansindikidde message ngari concerned nangamba nti bagamba wabye ettaka Entebbe n'osiba omusajja w'omuntu n'otulugunya abantu nti omuntapuridinga eryo ttaka ki nga mu family tetulimanyi ate nga bagamba nti waliteeka mu manya g'omwana mutabaniwo. So ekyo nga kitegeeza ekyokusooka ndina omwana family gwetamanyi kati ntandise kumugulira ebintu nga family tekoze ki
tekimanyi ate ng'ekirala nga nkuba n'abantu so katawo enagambye nti no nsindikira video naginsindikira nenjuliriza ngamba nti this world really kubanga omukyala simumanyi sirina kwetaka entebe sirina any interest teri mukwano gwange yaraze ngamba nti muyambeko ku bintu by'ettaka byalina entebe obawa so nengamba nti no kino ndowooza ekituufu kyekyokukola njiteeke ku social media account yange abantu banyambe ntegeera ono omukyala yaani so bwe twagiteesewo abantu ne bansindikira details kati bwe bansindikidde details omukyala nemukubira nga takwata ne bansindikira ne details za roya kati nenkubira roya we roya nangamba yes eno case ngimanyi naye mbadde simanyi nti bagiteese ku social media so kati roya nemugamba nti no nga sina nyigiro n'omukyala kirabika alina obuzibu yeetaaga okuyambibwa so nebakkiriza ne bamuleeta najja ne kitaawe reverand ekyo kyampadde amaanyi nga tegeera nti this is a responsible group kati omukyala nambulira story byonna byayiseemu sanga nange mu investigation zange nenfuna details nzanga nti indeed husband we ali Luzira mukomera kubanga bwe bagenda mu nkayana z'ettaka ne batuuka mu kooti yamusalira omusango ne bamusalira sente z'okusasula ne zimurema kati ne bamusiba amezi 6 so kati nze kyembadde erinnya lyange lijjamu litya kubanga bwe bagamba nti waliwo abanene bangi nze siri munene w'amaanyi sikozesa obunene bwe bagamba nti mbulina tewali gyengamba nti mbukozesa kukola ebintu ng'ebyo kati awo omukyala nambuulira nti bakebera ku taito ne basangako erinnya Karite Mutayebwa ate nga omukyala omuntu yajanga mulwadde ku ddwaliro nga yali abagambye oyo gwe mulwanya naye ebyettaka siri lye byatayebwa ono Tayebwa ani Tayebwa deputy speaker so kati kirabika buli Tayebwa mu Uganda kati deputy speaker oba relative wa deputy speaker ate nga batayebwa bangi so simanye emisango eno wona wengenda kugiteeka kubanga kati buli Tayebwa akola omusango bajja kugamba oyo waliwo monitor yawandikako story negamba nti naye employing omuntu bamuyita Annette Tayebwa nti sister wange ate nga oyo Annette Tayebwa nali simumanyi ate nga namusanga ne mu parliament nga simumanyi yagendako obudde bwa honorable Nankabirwa nga simumanyi ne bagamba oyo sister wa Tayebwa so kati buli Tayebwa nja kusaba buli Tayebwa je tumuwandiike ntegeere Tayebwa ovaawa maybe you might be relative nga simanyi anyway omukyala kati we were able to trace netufuna nanyini kizimbe ekyo netusanga nti naye indeed bamuyita Tayebwa ate nga alina omwana ekizimbe akiteeka mu manya g'oyo omwana so ate nga omukyala biwulidde ku simu so neyeetonda nange nemusonyiwa naye waliwo obuzibu social media simanyi tugenda kugikolera ki kubanga kati okwetonda kw'omukyala ng'ono tekujja kufuna attention video y'okugamba nti nabba ettaka lye nensiba ne baawe nga bwe yafunye kubanga abantu bangi bansindikira kuva bweru kuva nga simanyi damage naye so nsaba abantu waliwo abantu abakozesa amanya gaffe omuntu bw'aba nga akozesa erinnya lyaffe kubanga omukyala yangambye nti bagamba nti first family yekirimu kati ne bava ku first family ne boogera abanene ne bava ku banene ne boogera nze ng'oraba buli kimu bannayuganda bwemubeera n'emisango mbegayirira bwemubeera n'emisango mulabe nti ng'ono omukyala abadde alina looya please mukozese balooya bamwe si bino ebya social media kwegamba nti abanene no tewali munene ali above the law
teri so bana abakozesa amanya gaffe nsaba just mpandikira ebaruwa ne bwogiteeka wari ku gate ya parliament oba reportinga ku polisi ejja kuntuukirira oba noonya MPO kyetubeera n'ababaka noonya MPO noonya kansalawo noonya ani wabanga ali muntu wakisa ajja kuleeta waliwo oba ojja kutuukako agende kufunako social capital naye political capital agezeeko kubiteeka mu birala naye mbegayirira nga temunaba kwonoonya amanya g'abantu ku social media mbegayirire ate ne bano bannayuganda abali responsible nemugenda mu comments nga mwongeramu omirimu kyokuyamba omukyalo kubanga omukyalo obadde olaba ali weak health wise akaaba ali awo naye nga just mwemulowooza time y'okufuna tayebwa ababadde baagala kumufuna si kirungi so bannayuganda mbasaba abakozesa amanya gaffe weyanga wabeerawo omufere omuntu n'agamba nti akozesa erinnya lya tayebwa ndi ku social media account yange bwonsindikira message esimu zaffe ziri ku Google bulijjo nga mutusindikira messages nga mutusaba sente nga mutuvuma nga mutuyita ku mikoro nembabuuza nga mugamba nti mujija ku Google esimu zaffe ziri public zaba MPs bona mbegayiridde temwonoonya amanya g'abantu bwe muti kubanga oyinza kwonoonya eryatayibwa nakiteekinga easy naye waliwo abatajja kukiteekinga easy waliwo abajja kulwanira nnyo erinnya lyabwe naye ndi musanyufu kulaba nti omukyala agenze ng'amatidde ng'ategedde nti indeed yali false identity ate njagala n'okusiima shadow minister wa lands agezezaako okufollowing up on this matter obuneebolta amaguzi kankube warning abo abakozesa amanya g'abantu abali mu position za government nga muba abantu nga mufera abantu okay nga mumenya amateeka nga mulowooza nti mujja kukozesa amanya gaffe ngenda kuwandiikira IGP eno matter tugitaking serious omuntu bw'atuuka nga ba investigating anything omuntu n'akozesa erinnya lyange oba erinnya ly'omuntu munene mu government mumusibe kubanga siri above the law nange bwe nkora ensobi bansiba siri above the law teri n'omu alina kugenda n'anyaga omuntu ekintu oba nga omuntu agenda nga anoonya omulimo oba tenda somewhere ng'agamba deputy speaker yansindize please mumusibe bwe muba nga mulina ne plan y'okumuwa tenda mugimujeko mugisalemu kubanga bwe tutakola bwe tutyo bino ebintu bijja kweyongera naffe waliwo ababa baagala kutukooninga nze nkola mu president's office okola muki yes waliwo n'abajja mu manya ga president ffe batutuukako batuukirira mu manya ga president waliwo abagezaako okukozesa amanya g'abajaasi everywhere gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Digida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 77298 nayi noti 75898 beba Digida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo.
leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57 57.